Emikolo gy'amenunula g'omwaka guno gikwatiddwa ku kisaawe ky'essomero lya St George Demonstration Primary School ku kyalo Kagongo mu disitulikiti y'e Ibanda. Eyaliko Pulezidenti wa Tanzania Jakaya Kikwete yabadde omugenyi ow'enjawulo ku mikolo gino. Ng'essaawa z'ekunukkiriza okwera omukaaga ez'emisana, Pulezidenti Museveni atuuse. Omugenyi ow'enjawulo Jakaya Kikwete ategeezezza nga Museveni bw'amumanyi nga munnamagye era afuuse ekyokulabirako eri abakulembeze ba Africa ab'enjawulo. I've known President Museveni when I was still in school. He was very militant. Ng'ayogerako eri ababadde bakuŋŋaanye, Pulezidenti Museveni yeekokkodde obuli bw'enguzi obusensedde abakozi ba gavumenti abaviiriddeko abamu ku bamusigansimbi okwepena Uganda olw'okubasaba ekyogya mu miro. The thieves, either you change or you will end up in Luzira. Wabula Museveni ategeezezza nga amakolera agamirukawo buli lukya bwe gongedde ku mirimu mu bannayuganda n'okumalawo okwesigama ennyo ku by'obulimi okuyingiza ensimbi. When we started with Mzee Mulwana, there were only 80 factories in Uganda. There are now 4,920, and they are employing 700,000 workers. Wano era waaweeredde abalimi amagezi okwewala okukolereranga emmere ya leero wabula beeyune ennima ey'omulembe. Even the people who are marching here, I had one of the group that was saying that they were subsistence farmers. They passed here. So for us, we are subsistence farmers. They were very proud. They were passing here. That for them, they are only working for the stomach. NRM inawe yatujja okututuusa wano we tuli. Abakyala tufunye obwogerero, abakyala tusobodde okubaako bye tukola, abakyala tusobodde okurepresentinga abantu. Tuli basanyufu okubeera ku mukolo guno gw'abazadde baffe abajaasi wamu ne muzeeyi waffe Nambeemu. Abantu abawerako baweereddwa emidaali olwaleero okubadde n'omusirikale w'ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko Lieutenant Hannington Agaba eyataasa abantu mu mataba ebundi bujjo. Ono akuziddwa okuva ku ddaala lya kopolo okudda ku lya Lieutenant. Kitegeeza nti nina okwongera okukola ennyo, nkolere ensi yange, nkolere eggwanga lyange. Ku mikolo egy'enjawulo Pulezidenti Museveni bulijjo akubiriza bannayuganda okutunda ebintu bya kuno ebweru w'eggwanga wabula olunaku olwaleero obubaka bukyuseemu bw'abakubiriza nti nga tebannaba kubitunda bweru w'eggwanga basooke bo bennyini babyekozeseze okwongera ku nsimbi ze bafuna n'okumalawo nate okudiibuka kwabyo ku katale akawano. Ali Mivule, NTV, Ibanda.